Kkooti eno olwaleero ewulidde obujulizi bw'omusirikale wa poliisi ow'13 AIP Odong Emmanuel omukugu mu kwekebejja obutambi bwa CCTV kamera. Ono ye yakola alipoota yonna ku ntambula za Christopher Okello Nyumu ze yakola ng'ateekateeka okulumba ekifo kya Gaba Early Childhood Development Center. Lipoota gye yakola eriko ebifaananyi byonna ebyava ku kamera okuva mu bitundu eby'enjawulo nga yagikola oluvannyuma lw'okusabibwa mukama we Moses Talimwa akulira ekitongole kya CID mu Kampala n'emiriraano, era ng'eraze entambula zonna ze yakola nga lumu omwezi guno ng'ettemu terinakolebwa. Odongo agenze mu maaso okunnyonnyola kkooti nga kamera bwe zaakwata Okello ng'avuga mmotoka ekika kya RAV4 ng'eyita mu bitundu eby'enjawulo. How he parked and walked to the scene and later returned and drove away shortly. And all those actions are clearly seen in the CCTV footage, my lord. Yagendako mu kifo wagamba okuttira abaana n'asimba emmotoka mu parking ya Renewal Sacco n'avaamu n'agyekebejja okulaba obanga esiba bulungi. Oluvannyuma n'agenda mu kifo kya Gaba Early Childhood Development Center gy'amala eddakiika 12. So he therefore now walks towards the scene. My lord, he finished about 12 minutes from there. He's there returning, my lord. As I earlier on talked about checking on the tire right at the co-driver's side, on the left-hand side. That is the activity there. He checked it. After checking, he got into the same motor vehicle. Odongo agambye nti Okello bwe yava wano yavuga ddabu nga n'agenda mu kifo awataali kamera ng'eno yamala essaawa ng'emu. That is the vehicle proceeding, my lord. When he reached Bunga, my lord, he made a stopover and he entered in an area which was a dark spot out of camera coverage for a period of about 1 hour and 40 minutes, my lord. Okusinza kwa Odongo, Okello yagenda kusundulira amafuta erya Shell ku Jinja Road n'ava mu mmotoka n'ayogerako n'abakozi era bano baalabibwa ku katambi nga bamuyambako okusindika mmotoka eno okugiteeka mu paakingi era we yakoma okugikozesa. That is the suspect you're seeing, my lord. That is the other staff at Shell. Another staff joined. That is now the point where they began pushing. The suspect himself started pushing the vehicle. Then other staff joined. Bino byonna biragiddwa ku katambi akaleeteddwa mu kkooti nga n'Okello akalabye. Lipoota eno eweereddwayo mu kkooti ng'emu ku bizibiti wadde nga bannamateeka bawoleza Okello kino babadde bakiwakanya. Nga 2 omwezi guno Odongo annyonnyodde nti Okello yatambulira ku bodaboda etaliiko nnamba eyavugibwa ng'eddagaba mu kifo wagambibwa okuttira abaana. This is the camera named Gaba Kauku Junction. Ategeeza nti asobola okumutegerera ku nnyambala akasawo ke yali aweese ku mugongo ne gaalubindi ze yali ayambadde nga bino era yasangibwa nabyo bwe yali akwatiddwa. This is where I sighted him, my lord, on this camera. So at that point, my lord, you see the suspect with a black bag putting on the black glasses, the sunglasses. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.